waliwo abagenda ne mu parliament y'eggwanga nga bwobuuza wa MP nti mu bukiiko oyo ateesa nti nedda mu parliament gyali nti toyo abeerayo naye ng'ate mugabi abo gye bali nga yamanyi nti owaki ne bwesigenda mu parliament kwogera biwanvu maanyi gange gali kuyamba bantu abo nabo gye bali ne wabeerawo bali tayamba tateesa ye yagenda mu parliament ku business kweterereza tereza family ye nafuna bitiibwa naliko MP kakati nga tugenda ofuna independence manya nga tugenda okuba nga tujaguza emyaka 6 mu 2 1962 1962 bwe twafuna independence so bwe twafuna independence mu 1962 wesekera abantu baffe batuwuliriza kati kitegeeza nti tuwezezza emyaka 62 bucha tufuna bwetwaze naye ng'ekibiina ekisinga obukulu kye DP kiwezezza emyaka 7 eky'omugenzi Benedicto Kiwanuka ne banne bwe baatandika ekibiina ekyo era ekyo kibiina ekyasooka okufuga eggwanga lino era prime minister yasooka yali wa DP Benedicto Kiwanuka. Mwe bannabyabufuzi mbagamba mulekeraawo omuze gw'okwekkusa okuwudiisa omuze gw'okusiriwaza abantu deception okubuzaabuza n'okusiriwaza n'obakuumira mu butamanya ne mukuumira abantu mu busirusiru naye ng'ekituufu kiri nti abantu baffe bandibadde baba very productive. Nze nja kukuleka ekigambo kino nkibabuulire bannabyabufuzi olunaku lugenda kukya lumu bwe luti God forbid kubanga Rockie walabye abavubuka bali 80% saaga kituukewo nensaba banne bannabyabufuzi mutandike okubeera nga mwagala eggwanga mutegeke enkyawero era nze njagala nnyo eggwanga lyange eggwanga lirage mu bikolwa si mu bigambo laga nti oyagala eggwanga mu biki mu bikolwa yero kati batandise ekyebisiyaga bakitambuza era ebisiyaga bibi nnyo yes bibi naye temudda mu byakwekwasa ebyo twabigobagoba dda muno ebisiyaga tebigaana muntu kukola mirimu gikuuza bantu be buli muntu amanyi nti ebisiyaga bibi era mu African tradition tumanyi tekikkirizibwa abomination ekyo tukimanyi era nga tekyali nsonga nnyo si nsonga tukimanyi era abantu bakikkiriza naye mutandika okukulaakulanya ebitundu byammwe mutandika okuyamba ku bantu ba bulijjo mulobinge kyewunyisa eriyo n'ababaka abali mu parliament naye ng'ebitundu byabwe temuli masannyalaze sina bakabaka bokka bachairman LC5 bapoliticians abasinga bawudiisa bantu ng'abantu be tebalina mazzi bawudiisa bantu naye mbuno yalina bakulembera kati nawulidde buno obujje bu MP2B mbusanga eyo nze gundi MP2B ngenda kola kino ayogera ne byatasobola LC3 ngenda bakolera enguudo gwokola enguudo LC3 so ba politician okubeera mu mbeera ey'okulimbalimba abalonzi musobole okuba nga mufuna kye mwagala ekyo kiri unacceptable ku Uganda ekula kakati nze kambabuulire tugenda kuweza emyaka 62 njagala okutegeeza abantu abatuwuliriza ng'owuliriza NBS radio kino njagala kibategeeza era nkibabuulire obudde bujja kutuuka tukomandinge bannabyabufuzi bakubbe bukubi miggo awo toli ku inciting no it's not inciting tebakuvunaane ate bavunaana ki that is the right way to go because tukoya abantu okujja nga MP oba kansala oba chairman 5 towulira nko development yonna gyalese mu kitundu kyabwe naye nga gyali n'omusala akola ki afuna ensonga ezikwata ku bantu ba wansi LC gyalina okuvaayo LC5 oba 3 agambe nti bannange nedda ekimala minisita bw'atuula awo ow'ensonga z'enguudo batandika kuyimba nnyimba ziwaana akadde katuweddeko
twagala okubebaza abatuuliriza bakulembera evening drive lyanda kulyanda bwetiti kale tunasinkana enkya oze enkya independence onsanyusiza nnyo batandika kuyimba nnyimba president Museveni yakuba Busia enkya Busia olwaleero ali kusinkana abakyala abasiraamu enkya independence omukolo guli Busia naye bagenda tulonda kiki wesimbewo nda waliwo abantu bempulira ba campaigning wesimbewo tosobola mu parliament boogera luzungu tosobola kugenda luzungu nembo oyagala Eniyo programu yo evening drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku sawa okugubirira amateeka ke kaseera naawe oteekewo